Njagala Derek atwale ku mwana bagende mu tent eno bawubireko bagendenga babebaza kikulu nnyo batekera yakayimba bamaze bagenda tule tutandikireyo abazadde mumaliriza abaana baabo Baby, give me some more. You are watching BGP TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi.
ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi Big P Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere era yanirize n'omulala byonna bya ebintu byatuuka ssebo kakati waliwo gwenengera mbu ye best man manya next man oye oyengera dance njagala Derek atwale ku mwana bagende mu tent eno bawubireko bagendenga babebaza kikulu nnyo batekala yakayimba wemaze bagenda tule tutandikireyo abazadde mumaliriza abaana baabo
Baby, give me some more. I'll use a stitch. I go for the foot. It's not a perfect in a minute. Mwekibange okiri bulungi. Yesebo Tugenda official okukkiriza emperekeze ffenna twetuuze ate nga tewali kadogo konna kebagawa kutuule. Banaye sakirigo. Bwe mpuliranga mwesiibye. Manyi bino bya mwoyo. Okay. Si weewaawo. Kaakati. Yesebo. Akaseera kano kennyini. Yesebo. Tugenda kukkiriza. Yesebo. Derek. Atuuze ye. Nga tanaba kumutuuza. Selector. Muziro. Basema ne banyabo katubanjulire omwami. Omukyala n'omwami Sessaze. Tuulire kalulu n'engalo. Tubakubire engalo ez'amaanyi. Nga mubagadde nyabuke kalulu akabagudde mu mwezi. Ak'amaanyi. Katonda akola ebintu byate yeewuunyisa. Yakedde nga ye Namirembe Janet. Oli nga ye Sessaze Derek William. Bafuuse omu. Era bw'oyita Sessaze n'olaba nga tugamba ate nedda omu. Okay. Alright. Mukasera kano kennyini. Yesebo. Derek agenda kutuuza je. Katulabe keya
oba musulawo nga kifuruusi wano tugenda okutegeerera nti kale yukeeyadde. mulaba amaka galimu omukwano era asooka n'akwatakwatawo sigula nga amutuuza ku mpiso bayinza okuteeka kali omulaba kasiza kalulu akalidde kakati nno munnange yesebo akanyambere gye katuuse kakati Derrick next man agenda tuuza Derrick next man agenda tuuza Derrick sabono bajja kugoba ku mulimu watakikola sibe gwamusasuza gwe gwamusasuza okay next man katuuza Derrick tukube engalo za next man nga tuuza Derrick kakati ekisigadde next man ayitasobola kutuuza Metron kakati beetuuze abo beetuuze tukikubereko mu ngalo basebo ne banyabo Mamira mwishimu kulete sanyu wakati wafu wekatololete sanyu kumbaga ya kana tulikanwa lero kulete sanyu kisira kawo amen amen mwebalinyaba omukwano gwondaze mungi gusukkiridde amazira genkabye amazi gonokasangudde kibadde kisakwe bambuuza tegabadde manyi gange kati nkakasiza byewangamba ndi mwana mugwoyagala ekyo nkirabyeko nze sewakana bwebyoyogera omwana obikola yesu kakasiza byewangamba ndi mwana mugwoyagala ekyo nkirabyeko nze sewakana bwebyoyogera omwana obikola onjagadde mu lwatu onjagadde mu lwatu tovudde mu yesu kankusinza mu lwatu onjagadde mu lwatu onjagadde mu lwatu tovudde mu yesu kankutende mu lwatu nazo omukwano mungi yesu gwe nalisisana abalabe bange kati bwe bampeera obujulizi nga bwakikola luli okikoze ne kati kyobola bwampanike mikono zenembukabuka yekaamu yesu byakoze nze waffe sinitenda oyasange yesu nkakasiza mpola tuna kicyokulya tumale tugende mu maaso manyi emmere y'amatu eno nga tugenda mu maaso n'okufuna emmere eno ate ebinekadi genda empolampola eno tukuza eri weewaawo wenna eyakatuuka wooli making sure nti oli kulayini ofuna ekyokulya anirize omuyimbi Sylvia ajja tuwa ennyimba bbiri bwe ddulu
kalaba Siridia bw'anaamala oyimbira abagole tulinawo omusu wangu kungamba kiri yakoze ki musimanya abantu bameka yamu balisema n'okugamba obwo kansaye maama abayisega mu kyalo Mukama yebazibwa abooluganda. Amina. Nina essanyu lingi nnyo buli omu mu kiti kye mwaniriza mwebale kujja kwesa mukolo baana bange kitiibwa. Nanzira ku sayidi ya Jane and Derek mbagaliza emirembe gya Kristo mu maka gammwe. Derek okuza omanyi Bayibuli eyo mulimu ebigambo ebigenda okunyweza amaka. Jane okuza omanyi Bayibuli ova mu maka ga mama Musumba, naye tewali kigambo kigenda kulungamyanga Bayibuli. Bayibuli ekigambo ekirimu kiba kiramu. Jane lekayo okututya ffe abazadde naye otye Katonda. Derek lekayo okututya ffe abazadde naye otye Katonda. Bannange singa mumanya background abaana baffe gye bava okutuuka ku kitiibwa kino, mulimu obugumiikiriza, mulimu obwetoowaze bw'ogijja kulembera amaka gammwe. So leka ebeere nga oba nsonyiwa ekibeere ekyokuddamu kyammwe nga munno akoze mistake. Nebaza Katonda bannange kino siyinza kutakiyogerako ku lwa muganda wange ono. Tuleze abaana baffe naye muganda wange ono bwe yawulira amawulire ne mugambako yanzizaamu amaanyi. Ssanyu lyali kikaabya n'ayimirira nange aleze abaana abo okuva lwe twabazaala. Yanswazizza abeka mwoca mukimanyi tewali lutalo lwe twali tubaddeko ne muganda wange ono. Nina ensonga lwaki mwogeddeko, so n'abalala gye bali naye nina ensonga. Mama Naali webatanswaza webalire dda awamu ne baganda be Deriki bonna webale butanswaza. Ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Katonda. Omwana alumanya abakyala, nkyera obula
Omama w'omwana n'agamba Richi wine tasobola wasa muwala waffe kubanga talina future. Kali nengenda mbuzo omuwala naye bulowooza ngendo olaba naye ananagira neŋŋamba kituufu naye alaba sirinaaki. Naye neebaza Yesu Kristo bwe yandokola n'ampa future. Omuwala oyo addamu n'andaba n'afukamira bw'ati ng'ate alina abaana babiri nange nga saagala. Mukama yampa mbeerera ye Yesu Kristo gwe tuyimbira. Naye nga nze siriiki naye nasalawo Mukama yampa obufumbo obutukuvu nina abaana babiri omuwala n'omulenzi olw'ekisa tukyazaala abalala. Tugenda yita mu luyimba luno lugamba weesigaani nga Deriki tugasa abantu bangi ku kyaki gye nsabira nga badde bafumbo naye nga si babufumbo butukuvu myaka 7 myaka 8 naye olumala okuba ebirayo ate ne balwanagana nnyo. Lwaki? Kino kirala Sitaani kino kyalwanisa biri osobeera mu kawundo emyaka 3 naye ng'engere enkyulayire buchildren oba buchildren. Deriki weesigaani Yesu lijja tuwa oluyimba osobola okunyenyako omutwe oluyimba luno naluyinyanga luba mutima gwange. Weesigaani weesigaani kwe wesigani oyo wesigani kwe wesigani oyo mwesiga kubanga yansumulula mwesiga kubanga yanzijukira nze mwesiga kuba teyandegerera kyenali mbulidde tata yansumulula amaaso gange mazibe nga nange ndi mu busibe naye okuva yerwe yajaze mu bulamu bwange yanziza bukajjeba ntenda nze linnyale kitufuta neerabite oyo katonda wange kyempita mumanyi nkiyitamu naye as I walk in the valley of shadow I will never fear no evil. Christ is in me better than everything. My God, my healer and my fortress. Hey, wesigani oyo wesigani kwe wesigani oyo kubasiwasima yampisa muliro nendaba enjuba oluyimba tali bali mukwano gwange tulita naye oluyimba olwamukwatako nagamba nange kandekemu baasi sirinayo mulala no sina mulamu bwange bafuga kati mbasaba tumweyune abandi tulokoke abatanalokoka tulokoke. But we are so damn distracted by fame. Jaja fire burn Babylon. Bring down temptation from Lucifer. Abamukirisa nabo balifa. Wesigani we. Abesiga Yesu bafulawo. Bafulawo sebabakalawo. Basubiza sebabakalawo. Yesu bafulawo. Obuzoro bwongera bwamanya omusimba w'ekyati. Mukama Katonda nsaba. Buli mwoyo omusajja omulagatina. Tweyanza serekita kaseera kabazadde akamansukira. Haleluya. Njagala kusiima Katonda ku lw'abazadde mwenna. Abazadde abatuzaalira tuyo mulabye nga mwana mulungi. Njagala kusiima abazadde taata ne maama mwe bali kuzadde era nkyukira Janet nno mami alina famire. Alina famire ye. Olina obbawo ekitiibwa. Nabye maama agakaaba.
sometimes tuwulira ennaku omanyi omusajja bwawasa omukyala bayibega badde tugamba noti eno mu kanisa bagamba emugattako emuziba mmeka ate eri bwe tudda mu bitabo emugattako emuziba mmeka bbiri ziba bbiri naye kakati Janet ne Sasazi bafuuse omuntu omu kati omukwano ogwo ate okubadde ogwama mama adabye ng'awulira omwana agenda omwana bamutwala n'agamba naye bannange kati ne babeera omuntu atya omu kati omukwano guno gugenda gwesalako mpolampola n'atandika okwagala mukyala we abadde amuwuliza wenaku ng'akubira simu w'omunanga bannange oli bulungi n'agamba mama ndi bulungi haleluya kati Janet waliwo awendaba w'olina okugatta obulungi obeere omwana omwesigwa obeere omwana ayagala mami obeere omwana ayagala daddi obeere omwana asembeza abagenyi kubira mukama engalo ez'amaanyi haleluya tuwano okusiima Katonda waliwo omusumba affe bamuyita musumba luguudo Harriet gamba yo yayogera ate waliwo balala bamuyita musumba luguudo Dison kati njagala musumba Matovu odeteeko ku musumba Dison wa twanguye bane tuli mu musumba Dison haleluya muyimirire kukugi omwami ono bambi akuzizza Janet kubira mukama engalo ez'amaanyi bannanga abagadde ng'abaana bane musumba ajja kusiima webale kuza Janet kama kuwomesa haleluya haleluya abadde taata omulungi abadde taata omwesigwa abadde taata ayagala abaana haleluya mukama akutuweera omukisa tukwagala nnyo as a family era bw'otoba udaffe tetulira haleluya 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 bannange mwebale nnyo mwenna abayimidde ku lw'abaana bano okuteekateeka kuba kw'abaana b'abantu n'okutuukiza kuba kwa Katonda ate gwe kyokolera omulala naawe Katonda alikikkolera buli nsigo gy'osiga ogenda gikungula buli asize mu mbaga y'abaana bano Katonda agenda kukubisaamu gamba munno Katonda agenda kukubisaamu Katonda tasobola kuleka nsigo yo n'ekola nti n'etamera haleluya tebatuyita bamaama abamaamira ensonga samuzaala nzekanye ninawe wano ne kuddyo maama naye kayogereko eri abaana bano basibiri mukama mulungi ekiseera kyonna twebaza mukama Katonda olw'ekiseera kino kyatutuusizzaako eky'abaana baffe okuba nti basazeewo omukwano gwabwe ogenda okukulaga Katonda kyangu kyakukutulaga ffe ng'abantu era kyangu kyakukutwala nga bakututte nga bo kubanga baba bagulaze ffe naye Katonda talimbibwa twebaza Katonda olw'abaana abo kubanga omukwano gwabwe bagututte eri Katonda talimbibwa muwala waffe Jane ng'era bwe tubadde twogera naawe wiiki eno byonna nga bw'obitegedde tukwasiza Katonda era nga tukusaba nga bwe tubadde tukubuulirira mu nnaku zino eziyise kulembeza Katonda mu makaago mu buli kyokola mu mbeera yonna tunuulira Katonda oyo nga tomuggyako maaso babona omuggyako amaaso ojja kwesanga ng'ebigere bikka wansi mu mazzi toleka kumutunuulira ebyawandiikibwa bitugamba mu Zabbuli 37 olunya olwa 25 tinali muto kakati nkuze naye sirabanga mutuukirivu ng'alekeddwawo gye tuyise ffe nga bamaama omanyiiyo tewali kye tuyinza kubuulira naye tukkiriza nti Katonda oyo omulamu yatukulembedde era yatutuusizza ku kino kye tulaba olwaleero tukusibirira nga tukuteeka mu ngero 31 okutandika n'olunyiriri olw'10 paka okumalako ojja kulaba omukyalo omwegendereza bw'atambula ng'era bwe twabikugambye byonna obimanyi tetujja kwongerako bingi nnyo kyenja okusaba mutabani waffe ne muwala waffe nti ensonga enkulu mu bufumbo buli omu ayige munne bw'ona omanya nti omwami wange tayagala kino n'otokikola tewaliwo obuzibu bujja kubaawo ate ne mutabani waffe bwana amanya nti mukyala wange kino takyagala era tajja kikola tewali kijja kubaawo tubakwasa mukama mu linnya lya kitaffe n'ery'omwana n'ery'omwoyo omutukuvu
Janet gwe mulabaawo. Taata waffe oyo omuzira mpubu sorry yagenda kulunda mbogo. Abaganda bagamba abagenda okulunda embogo tebakola batya, tebadda. Taata oyo yagenda okulunda embogo, naye mu bigere bye tulina taata waffe wali ku mukolo guno. Nzikirize taata ono mubalage yoono. Twebaza Katonda ku lwa taata. Janet, ebigambo bino bya taata. Ebigambo bino byani? Bya taata. Sebo mutabani waffe, muwala waffe oyo gw'olaba, muwala mukakkamu. Tetumuwaayiriza, si bwe kirima. Muwala mukakkamu nnyo. Era tukusaba oyongera okumukwata n'obwegendereza nga bwe tumukuwadde. Tetumukuwadde lwa mateeka, naye tumukuwadde omukuume mubeeregane mwenna mweka nga bwe mulayidde mu kanisa. Janet, wakati mu bukkakkamu obwo manya bino bibiri byokka. Bino bigambo bya taata si byange. Omusajja oyo gw'ofumbiddwa luzzi lwa nkoma. Oluzzi lw'enkoma bw'otalufukaamirira tolusenaako mazzi. Nimbye? Janet, fukaamirira omusajja oyo omusenemu amazzi gonna g'oyagala. Kino kye kigambo kya taata ekisemberayo ddala. Janet, taata akugambye omusajja gw'olaba oyo Derrick, mobile money bw'oginyigamu pini enkyamu tekuwa ky'oyagala, wabula bw'omala n'oginyigamu pini entuufu ejja kukuwa ky'oyagala. Derrick, munyigeemu pini entuufu ajja kukuwa buli ky'oyagala. Tubagaliza obufumbo obulungi ng'ekyawandiikibwa bwe kiri mu kitabo ky'Engero essula ey'omunaana nti alaba 18 alaba omukyalo ow'okuwasa alaba okuganja maaso ga Katonda. Okuganja okwo kugende nammwe mu bufumbo bwammwe, muwangale mwenna, mukumagane wakati mubisoomooza, mujjukire omukago gwe muyingiddemu olunaku lwa leero. Obufumbo n'embaga byawukana. Janet, kawulire nnyo, bingi babikugambye, bamaama bakubuulidde, naye obufumbo n'embaga byawukana. Embaga we tuli kati tugimaze, naye obufumbo bugenda kutandika butandisi. Janet, tukwagaliza olugendo lw'obufumbo olulungi olutaliimu kwekuba. Ebyo bibadde bigambo bya taata. Tukwebaza kubanga batuusizza ku lunaku luno, era tukkiriza nti gwe agenda obbawangaaza. Tulabye ng'otuyisa mu bisoomoozo eby'enjawulo naye ng'otuwanirira. Naffe abagole baffe bano tubatadde maaso go, kubanga tumanyi ng'omukisa gw'obufumbo gwatandikira naawe, era tukkiriza nti obufumbo buno bugenda kuyimirira bazaale abalongo paka bwe banaagamba nti kati abalongo tubakooye katukyuseemu. Mukama, tukwebaza kulangiridde omukisa ogw'emmotoka, omukisa ogw'ebizimbe, omukisa ogw'engeri zonna gubeere ku bulamu bwabwe, n'ekisinga byonna banyweze okutuusa lw'oli bakima okubazaayo eka. Tubalangiriddeko omukisa ogwo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Bw'okwata pini nonyigamu akakodyo manya pini mujjemu $1 zonna asobole okubanga azimuwa. Bwanyigamu enkyamu zijje mu nsawo yange. Okay, basebo ne bannyabo akaseera kano kennyini. Naye nga tetunnagenda mu kaseera ako, omanyi njagala nnyo Bayibuli erina ebigambo ebibuulirira. Kituufu. Temiseewo Pawulo omutume awandiikira ekkanisa ye Temiseewo. Temiseewo ekisooka essula ya 2:11 egamba ng'ategeeza abakazi. Kuba wano weebali abakazi, weebali ndowooza abakazi bakalidde, ng'abagamba nti abakazi bayigenga
nti bayigenga mu kukakkana konna, mu kugonda, mu kukakkana kwonna. Kati kitegeeza abakyala bateekeddwa okugondera abaami. Kituufu. Si weewaawo. Naye era nga wama waliwo ke nasoma nga lulabika lugenda n'olwo nti ate bo abasajja bano basesaazi abo ate bo balina okwagala ennyo, baagala ennyo bajjeeni. Mukikubire mu ngalo ekyo. Kituufu ekyo. Ate agenda kikola. Kituufu. Kubanga kati kyentegedde ewaabwe wa jjeeni tewakyali kitanda kye bakyokyezza. Kati kakimaze kino fuuka ekitukuvu. Ayina kubeera eyo paka. Oluva wano. Si weewaawo. Kyekyo. Mu ngeri eyo tugenda kusaba selekita atuwe oluyimba olutuleetera omwogezi okuva mu kkanisa ya Derrick. Abeeko ebigambo byasibirira ate Derrick nga bya kkanisa. Healing from the ntegeeza mu mbeera yonna oba maziga oba ssanyu, olwaleero ssanyu tolowooza nti ligenda bbeerawo paka. Ebazibwe Mukama. Enkya biyinza okyukamu n'olabanga bwe wabirowooza nga si bwe bitambudde, naye nkukomekereza oba nkukaatiriza, sigala ng'oli mukkakkamu, ng'oli mwetowaze, ate ng'oli kulayira. Mukwano, otutta omwana. Ab'enjogera ya leero ab'ensi bagiyita gaali kyuma, otutte eggaali. Yesu yebazibe. So kikwate bulungi, omufunye nga mupya bwakaddiwa, togamba ate kati ate ndina muzeeyi, nedda. Nga ne ku magezi ogasaba eri Katonda kw'otadde Zabbuli 10:10 egamba nti nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Obufumbo buno si figa, si bweru, si kkala, si ki, naye byetaagamu amagezi ag'obwa Katonda. Ojja kuwangula. Buli lw'obaako embeera gy'oyiseemu, fuuka Kezekiya okyukire ekisenge omugambe Mukama wampa Derrick embeera ng'eri bweti ne bweti, Katonda wange jangu ojjewo embeera ozzeewo essanyu, Mukama ajja kikolera. Ekisumbidde Jeeni okukyala omwegere tukube engalo nga bajja okwogerako gye tuli nga tubaaniriza. Obugalo si bulaba, essanyu n'akalulu, bano bazze bajjudde. Era olumala okwogera nga bawayo ekitabo kyabwe bagondeza mu mbeera. Olaba dansi y'omusumba. Ate nange bwe bansumba. Olaba dansi y'omusumba. Bona. Selekita lumu nali ku mukolo ne tugamba selekita awe akayimba akaleeta abaki sebyuma akateekete abasumba n'agenda ateekama yimba ki ono mumwongere engalo oyo yoliko wasoso tunyumiza yateekamu ti buli yenna alina embuzi gye zinaaliira ku mukolo nga guno selekita abitegeera tategedde nti embuzi twamaze yanzisa
Hallelujah! Hallelujah! Yesu omulungi yeebazibwe. Twebaza Mukama ku lwa Derek ne Janet. Tuviridde ku United Christian Center obuweereza abamanyi abasinga babumanyi nga omunda. Musumba waffe ye Dr. Serumaga. Derek tukwagala nnyo era tukwaniriza mu Gentleness Family. Ffe abali wano tukiikiridde Gentleness Family. Twebaza Mukama nti Janet kitundutundu omukuffe. Twagala kubasibira entanda nti mujuze Kristu mummwe. Kristu mu Janet ne Kristu mu Derek tebasobola kwekuba bikonde, tebasobola kwevuma. Kama yeebazibwe. N'olwekyo tubasaba temutuswaza obufumbo bulungi. Nze mbumazemu emyaka 10 era kisoboka. Temutuswaza kiri eri mu ababiri okusalawo nga bwe mwasalawo ne mujja wamu. Njagala kuwaako munnange naye ayogerenze amannya. Bampita Egesa Dan Wasike, family leader, Gentleness Family. Tugenda kweyanja then munnange agenda kusembayo. Kwagala okwebaza family ya Janet n'okwebaza family ya Swessaazi. Mwebale nnyo kutwaniriza kubeera mu kifo kino. Kwebaza abantu bonna abayimiridde ku lw'omukolo guno. Eri baganda baffe Janet ne Bawe, twagala okugatta ebigambo byaffe ku by'abalala nga tubategeeza nti omukolo guno gwonna musobera gunnyonnyolako mu kintu eki ey'empeta gye mulina. Si kiwuma buuma. Bajeti y'omukolo guno n'olugendo lwa courtship lwonna musobola ddogerako ku mpeta eyo gye mulina ku mukono. So bwe wabeerangawo okuseerera akatini bwe kati muddanga mangu ne mugamba naye akantu kano kategeeza ki? Kategeeza ennamba y'abantu bano bonna abali wano. Si kiwuma buuma. It's just a reminder. Yonna gye muligenda tibwabaawo ekikangamu otunula butunuzi wano n'ogamba naye omuwendo ogwo ogw'okugumiikiriza olugendo lwa courtship, ogw'okugumiikiriza bwaba babaddewo amabanja kati byonna musobola byogerako mwaka akantu. Kyekirabo kyokka kye mugenda otambula nakyo yonna gye mulaga. Bino bye tuba mugenda bireka mamba gammwe naye akantu kakulu nnyo. Ensonga endala ya kigambo Katonda. Tubadde twogera aboogezi bonna abasoose bagambye muteeke nga Katonda asookenga mu byonna, naye temusubstitutinga nga Katonda kumuzza mu kifo kya mwami w'ojjeeni, n'omwami tusubstitutinga nga Katonda tumussa mu kifo kya mukyalawo, kubanga ekyo nakyo eno mu kanisa y'Abakristaayo kimenya obufumbo. Naye mubigattenga wamu, mutambule ne Katonda wamu. Si kugamba omwami namufunira mu ssaala, mukuumira mu ssaala n'ogenda ku nsozi ennaku 8 ng'omulesaawo, bajja mukutwalako n'essaala y'ekusala. Ekyo mubeerenga mukimanyi. Tubagaliza obufumbo obulungi. Kwebaza nnyo ebigambo okuva ku bazadde ab'essayidi eno neno bye baayogedde. Mukama batuwere omukisa. Nze Douglas Kyene nva mu Gentleness Family. Mukama yeebazibwe. Twebaza Mukama lw'ekiro kya leero olunaku olulungi. Mukama tumwebaza nnyo. Tumwebaza nnyo Yesu kulaba atuwadde olunaku olulungi nga Derek ne Janet bafuuse mu mufumbo. Twebaza abazadde ba sayidi zombi. Mwebalire ddala era abaana obulungi n'okukkiriza olunaku luno lulina embeerawo. Naffe okwagala kugattako ku bigambo ebyogeddwa Janet na Derek, nze mbagambayo akantu kamu.
obudde bwe maze mu bufumbo ekinaakola owamukulu Douglas owange tekigenda kukolayo. Douglas owayinza mukwatanga eglaasi ate n'abaayo, naye nze ne batankwatanga glaasi ate nange nembaayo. Kati kyolina kumanya Derek and Janet mudde mu Bible, obufumbo bwonna Bible yabuwandiika nga bweyagala bubeere. Buli omu alina bw'atwazza obufumbo bwe, naye munnange tebigenda faanagana. Oli kati ewaffe tebafukamira, kati bw'onaagwako omusajja omukiga n'omufukamirira aza kulaba kintu kiri awo olaba. Kati bwe noonya kisobola kukwasa bulungi amaka ago ne gabeeramu ki essanyu. Ekirala kye mbasaba bambi, muzaale Kristo mu maka gammwe. Tetwagala kujja nga tulaba sitaani, ng'oyingira mu nnyumba nga kulwana, nga Janet akaaba, nga Derek abeera atugamba omukyala wamwe yantama dda. Bambi muzaale Kristo, tuyingire mu maka tuwulire ebibala nga bijjudde. Ekirala neebaza Derek, weebala okukkiriza Janet okubeera mwana waffe ku UCC. Atukoze bulungi. Janet mwana mulungi, awuliriza ffe abakulembezi be. Weebala nnyo mukulu Derek, bambi nakati nga bw'omututte. Kusaba mutusindikirenga oluusi, ajje nga atulabeko, kubanga nga ffe atukoze bulungi. Tubadde nga ffe aba UCC tuyina ekirabo kye tubadde tubaleetedde. Tusaba mutukkirize tukibatuuseekaawo nga bwe tutambula. Akatusabe abagole abakozi b'abagole mujje muno ekirabo, bajja bikwasaganya kisoke abagole nga bwe bajja okunona ekirabo okuva eri abasumba. enterekeze tusituke ffenna tusituke tunone ekirabo mu bazadde ab'omwoyo. Ebikolebwa genda kusaba yateeseteese keeki osembereko kumpi wano. Yateeseteese keeki osembere kumpi, ekeze n'abebifaananyi nga tujja kumpi. Bagenda kujja wano bakifunire wano. Kubanga bwe tumala okufuna ekirabo okuva mu bazadde baffe ab'omwoyo, njagala abagole basale keeki eno nga tebannagenda ku kyenjingi. Bwe bava mu kyenjingi batugabule bugabuzi. Kituufu nnyo. Kale selekita abajje bafuna ekirabo okuva omusumba emperekeze. Bannaye mwebale, abaana bangi nnyo bano. Thank you very much. Selector, okutukoze bulungi nnyo nyini ttala. You are watching BKB TV, the Father's Heart. Kinana, atano, mangu ago, asatu, 10, 0.
8 5 mangu ago 3 10 0. Thank you. Aha. Okay. Aha. Asiabeli fana ni bakoro kwagwe. Fokaze cheyo ngeri Yesu. Kwaze bifana ni. Nama muri leo na bakoro bakoro. Kwaze bifana ni. Bakoro kwagwe. Ojele kina bukanye. Tewali watu kama ya kikuanga Yesu. Ate kukwera nga yewe sebu. Yakata babeyo buko bakola atya. Obali nyawagulu ngaka. Ali nyawagulu. Okay. Kwete kuitanya. Thank you. Webale Deriki. Mukirize. Wani kaya dinda makuru. Abazalo ngano wabule Deriki. Mukola yebu. Bawena pelekelo zivale. Mukotanti abazalo ngano. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna.
Big GP Events be bantu abatuufu oyagala cakes ebifaananyi ebirungi ne video motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tents abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, Big GP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big GP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya You are watching BGP TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala cakes ebifaananyi ebirungi ne video motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tents abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala cakes ebifaananyi ebirungi ne video motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tents abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, Big GP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big GP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya